Okay, okola kyamaanyi nnyo ogwa wenna agenda maaso n'okuba nti ate weekuumira wano eno ku YouTube channel yaffe emanyiddwa nga Tristock. Yes, ffe weetuli okuba nti ate tukuweereza buli mawulire goba weetaaga okuba nti omanya agaba gaakagwa wano mu Uganda. So genda maaso n'okuba nti osubscribinga guba nga gwe mulundi gwo ogusooka ku eno channel, subscribing osobola okuba nti ofuna buli mawulire agaba gaakagwa wano mu entertainment industry. Kaakati amawulire ge tulina olwaleero ate gazzaamu ku maanyi eri munnaffe muyimbi munnaffe Evelyn Nagu. Evelyn Nagu gw'olabawo mu bifaananyi yafunye akaseko ku matama olunaku olwaleero bwe yafunye okukyalibwako eri abayimbi era mikwano gye, abamu ku abo abatono ate abakyamufaako ssaako n'okumulowoozaako. Omuyimbi Spice Diana, Manager Roger ssaako n'omukyala akola ku Spark TV amanyiddwa nga Ray P beesitudde ne balinnya ennyonyi ne bagenda mu ggwanga erya Turkey Evelyn Nagu gye yaddusibwa okuba nti ate ajjanjabibwa oba okuba nti ate alongoosebwa ne bagenda ate ne bamukyalirako. Spice Diana y'omu ndowooza ku bayimbi abakyala abatono be tulina wano mu Uganda ate abasinga okuba nti ate bayina ekisa eri bannaabwe ssaako oba eri abantu abalala, kuba tumulabyeko mu bintu bingi ng'avaayo okuba nti ate adduukirira abamu ku abo abatalina. Twamulabako kaawo yagenda maaso n'agaba ne ku mmere eri abo bonna bonna bafaani be abamwagala abatalina kyakulya. So Evelyn Nagu yakyaliddwako bambi era baamusanze ng'embeera mwali si nnungi kuba tannaba kutereera, naye ate bamuwadde essuubi ne bamuwa n'akaseko ku matama nga w'omulaba awo. Yafunye kaseko ku matama okuba nti ate naye alaba muli nti afiibwako, banne bakyamwagala, bayimbi banne bakyamwagala okuba nti ate bamulabako. Kabadde kaseera kalungi nga bw'obalaba awo yabadde ne Spice Diana era ne beekuba ekifaananyi. Evelyn Nagu wenjogera kati yeetaaga ssente ezibalirwamu emitwalo gya $3 nga wano muze Uganda ndowooza obukadde nga 10 n'ezigwamu ze yeetaaga okuba nti ate ajjanjabibwa. Jjukira eddwaliro ly'e Turkey lyamugana okuba nti ate asiibulwa nga tannaba kusasula kasente kaabwe. Manya ago amawanga tosobola kuva mu ggwanga eryo nga bakubanja oba ng'olina ekintu kyonna kyonna ky'olese totereezezza mu nsi yaabwe. So y'embeera eriwo. So Evelyn Nagu bambi yazzeemu essuubi bwe yakyaliddwako. Spice Diana, Ray P ssaako ne Manager Roger nga bw'obalaba awo baagenze n'okuba nti ate basharinga good memories n'omuyimbi oyo Evelyn Nagu. So olunaku olwaleero Spice Diana bavuddeyo ne batta ebifaananyi ne balaga n'embeera Evelyn Nagu gy'alimu. So katusuubire nti ebintu byonna bijja kgenda maaso n'okuba nti ate bitambula bulungi ku sayidi eyo, era naffe Evelyn Nagu twongere maaso n'okuba nti ate tumusabira, era naawe bonna bonna abalina ekitono kye muyinza okukola nga temusobola kwesitula kgenda Evelyn Nagu mulabako, wabula mubeeko n'engeri ate gye mutereezaamuko ku ngeri y'okuba nti ate mumukwatizaakoko nga bwe mwakola emabega, ate muleme ebbanga ate mumulekerera mu mbeera ng'eno asobole okuba nti ate akomawo nga bwe yali, kubanga mukazi wattu ali mu mbeera yakuba nti ate alwanirira bulamu bwe nga bw'omulaba. So ge mawulire ate agali ku sayidi eyo. Tugenda mu maaso n'okuba nti ate tubaweereza ebintu ebirala ebinyuma. Mugende mu maaso n'okuba nti ate mwekuumira ku mukutu. Musubscribinge bannange. Bw'obanga oli mupya ku channel yaffe, subscribinga, likinga, commentinga, tusobole okuba nga ate tutambulira wamu, ekintu tukikubire wamu. So service zonna eza Namata ngenda kuba nti ate nziteekayo, mugenda kuba nti ate muzifuna. So genda mu maaso n'okuba nti ate osubscribinga, so kuba nti ate tweyongerayo ddala n'amawulire. So mubeere bulungi, mbaagala nnyo, mweraba.